This is the last time I'm vying for president in Uganda. Ebyaddala simanyi oba byempulira naawe byowulira munnanga ate esayidi eyo ku President Museveni mu katambi nno akabadde kafuuse ettabbu oba akakyagenda mu maaso munnanga ate okusaasaana emikutu egy'enjawulo esayidi eno makkati awo ne Bobi Wine ngenda kubeera nga mbikutuusaako ngenda kubeera nga mbikuyitiratiramuko mu maaso awo kw'ossa ate Dr. Jose Chameleone avuddeyoko n'alaga ettabbu wali oh my god yonna biggweredde binzize munnanga ate okubeera nga nkutuusakoko mu maaso awo kakasa inti nno osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo kakati nno mu byonna bampita Geminati nsinzira ku Geminati Yugi kakati nno kansoke nkutegeeze nno munnange waliwo akatambi akali mu kugenda mu maaso munnanga ate okutambula kituufu oba nedda munnange naye nno akatambi kano nkugambye kakyagenda mu maaso akatambi kano kavuddeyo nga kalaga nti nno President Museveni agamba nti nno nti nga akoowoola munnanga ati abantu okumulonda ku mulundi guno ku kalulu kano akali mu kujja naye nti kali akaddako nti nno nti agenda kubeera ng'akirekera munnanga ate Bobi Wine naye nno bikyagenda mu maaso munnanga ate okutambula katusooke tuwulirize munnange ekiri mu katambi. President Museveni alina ky'abagambye n'owulira. This is the last time I'm vying for president in Uganda. I will never vie again after 2026. So I urge all Ugandans to come out in large numbers and vote for me for the very last time. I have few projects that I want to finish. Byebyo nno munnanga ate bikyagenda mu maaso ku sayidi y'emu waliwoko n'akatambi nako akabadde katambula nga bw'owulira munnange. Ono omukulu gwe mulaba waggulu wano akaliro kamukutte. Bobi Wine anyumya ebintu ebiseera ebimu ng'ebyokusaaga ate nga bya ddala. Nze mba mmanyi olumu asaaga naye obubonero bundaga General Museveni ono akaliro kamukutte bw'owulira byayogera nga nze mukolera nzirukira wano bwe mba mbadde ntulugunya abantu mpanikira wano. Bobi Wine yagamba ono omwami agenda kukwata essimu agikubire Bobi Wine amugambe entebe yo yiiyo ng'ali magere wali bw'obiwulira ki bubonero bwennyini. Mwami Museveni ekirala kikino kikole mangu nno kwatirawo essimu gikubire Bobi Wine omugambe entebe yiino wabula bw'olinda tugende mu protest vote nze ebiddirira tombuuzanga nammwe ababadde bamukolera temumbuuzanga naye ye okusinziira bwe mulaba alowooza ekintu akiraba kati mmwe abamukolera mmwe mukyali abajega bakulu ddamulira omwami ono ali mu kudduka pulojekiti ennya z'agamba teziriiyo ayina nnyingi nnyo z'ayogedde tetuzijjukira n'endala zamulema kale totugamba kukulonda nti olina ky'osigazizza tugambe nina bye mmaliriza ebyobulamu mbimaliriza enguudo nzikoze obwavu obuluma bannayuganda bukkakkanyemu emisolo gye ndeega abantu kyaggwa abasuubuzi tebeekyanga we watereevu tewali kwata simu kubira Bobi Wine akaliro kagenda kwokya agawalayi kagenda kwokya nze ndi eno nkenga mmwe muliyita essadda musuuza owulidde gwe nno nno musuuza owulidde ebintu ebyo tema gwe tema toddayo kantu kamukutte totunoonyeza obululu jeno sigaza obululu. Byebyo nno munnanga ate ebikyakutte akati ku President Museveni naye bannange nange nkyali confused munnange simanyi oba kyempulira naawe munnanga ate kyowulira esayidi eyo naye nno bikyagenda mu maaso munnanga ate okutambula jjukira nti n'ebitradinga oba munnanga ate ebikwata omubabiro tuvaayo ne tubikulagako ku munnange n'osobola okumanya ki ekitambula munnanga ate esayidi naye nga wali ku bibadde bigambibwa nti munnange yandiba nga alabika ndowooza oba AI yandiba ndowooza byebyo ebiri mu kugenda mu maaso ate okusaasaana ku President Museveni ku katambi ako akabadde kafuuse ensonga okwetoola munnanga ate emikutu egy'enjawulo. Kankongereyo ku wali Dr. Jose Chameleone yavuddeyoko n'alaga ettabbu omanyi yabaddekoko wali ku kisaawe ekya Ham wali munnange edda ekyayitibwanga munnanga ate Nakivubo esayidi eyo Chameleone yabaddeyoko
ne program ng'ayina munnangate okusisinkana omukulu munnangate Hamis Kiguntu omukulu esaidi. Kakati nno jjukira nti nno agenda kubeera nga apafomingira mu kifo ekyo esaidi, naye wali ebibadde byogeza abamu obwama bye bino nno. Uganda Cranes FUFA mulimba nnyo. Kati lwaki Jose Chameleone tabeera ku national team y'eggwanga? Katumulumbera nkusazeeko ku national team y'eggwanga okuwangula otuuka mu World Cup. Amazima gali nti tubulamu Dr. Jose Chameleone, omusajja ng'alina omupiira mungi. Omusajja asobola okuba striker, asobola okuba defender, asobola okuba goalkeeper, bannange asobola okuba left wing n'akuba right wing. Lwaki omusajja temumuwa namba mu national team? Nsonga ki gye muyinza okutuwa? Omusajja ali talented, omupiira ng'alina mungi. Gomanyi singa abadde ku national team zino competition gye tubaddemu eza kyani, singa tuli ku level ki? FUFA mwekube mu mitima, Uganda Cranes mwetereze. Ono Mirikwezi ayina kuba ku national team. Byebyo nno munnangate ebikyagenda mu maaso. Yalaze munnange eddabbu ng'ali mu kkuba wali munnangate eddiba. Ekyewunyikiza munnangate abawagizi be bambi yabawadde surprise esayidi eyo. Chameleone ng'ali happy era nga boogeza ku munnangate okulaba ku bibadde bitambula esayidi mu katambi ako. Bwenti nno munnangate bwenkoze kakasa nti nno subscribinga kozesa ate n'okulayikinga video. Nzikiriza ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala.